Minisita y'eby'ettaka amayumba n'okuteekerateekera ebibuga Judith Nabakooba mu kulambula kwe yamazeeko ennaku 3 atandikidde Kamwenge n'oluvannyuma ne yeeyongerayo Nyabihoho mu disitulikiti y'e Kitagwenda abatuuze gye bakuŋŋaanidde okumanya ebikwata ku ttaka lyabwe. Eno minisita agenzeyo okugumya abatuuze ng'enteekateeka za gavumenti ez'okusasula bannannyini ettaka ku bali bwe zigenda mu maaso. Kino kiddiridde gye bavuddeko ababaka ba Paalamenti abava mu kitundu ekyo okubuulira sipiika ng'abatuuze mu ssaza lya Nyabigando Bihanda emitima bwe gisula gye beewanise olw'abeeyita bannannyini ttaka ababagobaganya era ng'ensonga zino minisita abannyonnyodde engeri gye yazimanyira mu Paalamenti. Musango gwammwe oba ettaka lyammwe nali ntegeera ku fulo ya Paalamenti. Mu lukiiko olutuuziddwa mu Kereziya abatuuze bamuloopedde ng'omusajja ataddewo mujoni bw'abasuuza bakukunadde nga lumonde mu kikata. Eno abatuuze bamusomedde ekiwandiiko batadde okwemulugunya kwabwe. We humbly request your good office to intervene into the matter and have the issue at hand resolved formally once and for all. Kyokka minisita abagumizza ng'ebyokubagobaganya ebikontana n'ekiragiro kya pulezidenti kye yayisa era bw'atyo n'ayimiriza byonna ebyokugobaganya abatuuze bano. Saagala kuwuliza oba staff surveyor oba private surveyor obaani ng'akomyewo ettaka lino nti ayerula empenda nga tetunaba maliriza kunoonyereza. Ababuulidde ne ku tteeka ly'ettaka. Because I've re-echoed His Excellency's directive on evictions, the bona fide occupants should be protected on any piece of land in Uganda. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.